Kuchina na mnana kuteze mnana chabasa nkujjukiza okuvanga 19 Septemba omwoleso gugenda kubeerayo wali Masaka ku mbuga ya Pokino tosubwa ebigenda okwolesebwa bingi ddala atannaba kufuna mudaala simanyide ddala kikyoliko jangu wano ku CBS Masengere wewandiise oba ogende ku office fawe Masaka mwe bannafu abatunda ensigo obuuma obukirira aba tractors zirima abeddagala ly'ebirime abeddagala ly'ebisolo ebisolo ebyolulyo abendo okweza omulembe ab'ebigimuse byannakavundira ab'amasomero namwe abayina endokwa abayine mwanyi mwandibadde mujja ne mwefunira mangu emidaala kubanga guno omwoleso it's gonna be lovely era sente mugenda kunogera ddala contacts mugenda kuzifuna kubanga guno omwoleso kufuba kulaba nti twejjira ddala mu bwavu. Onako olweggulo twayogedde ensonga nnyingi naye mbadde njagala nnyongere kukkaatiriza okuga nti kuuma emikwano gy'abantu abo bokka abayinza okukuyamba okukuuma n'okutuukirizibwa okuyitibwako. Weewuunye ne mukama waffe we yali anoonya abayigirizibwa teyayita ba luganda lwe era nti ojjukira nti mu bifo byonna gye yabuuliranga enjiri ewaabwe yokka gye baamugobesa amayinja era wano bava n'enjogera egamba nti nabbi taganja waabwe. Si kyangu abantu abakuze naawe ate naddala ggwe nga gwe muto waabwe okukkiriza okuyitibwako naddala nga kw'amaanyi era nga bwe twalaba ku Yozefu. Bw'osoma ebyawandiikibwa ebitukuvu n'obyetegereza bulungi buli muntu Katonda gwe yalonda okubaako okuyitibwa okw'enjawulo yamujja ewaabwe n'amutwala mu kitundu oba mu nsi ewalala okuva ne gy'azaaliddwa. Kale weetaaga okusembeza abantu abalungi abanaakuyamba okutuuka ku kirooto kyo naddala ng'oli ku madaala agasooka. Kyokka buli lw'osalawo okutandika oteekwa okubeera omumalirivu osigale ku mulamwa kye twandiyise okulemerako. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owu 88.8 CBS FM.